Ebikolwa by'abatume essuula 26 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Agulipa n'agamba Pawulo nti, okkirizibwa okuwoza ensonga zo. Awo Pawulo n'alyoka agolola omukono n'awoza nti, bye navunaanibwa Abayudaaya byonna, Kabaka Agulipa, neesiimye kubanga ŋŋenda kubiwoza leero wooli, era okusinga kubanga omanyi empisa n'ebibuuzibwa byonna ebiri mu Buyudaaya. Kyenva nkwegayirira ogumiikirize okumpuliriza. Kale empisa zange okuva mu buto ezasooka okubeeranga mu ggwanga lyaffe ne mu Yerusaalemi, Abayudaaya bonna bazimanyi, abantegeera okusooka edda singa baagala okuntegeeza. Bwe neegenderezanga mu kitundu ekisinga obuzibu eky'eddiini yaffe ne mbeera Mufalisaayo. Kakano nyimiridde okusalirwa omusango olw'essuubi Katonda lye yasuubiza bajjajjaffe, lye basuubira okutuukako ebika byaffe 12 nga banyiikira okuweerezanga Katonda emisana n'ekiro. Olw'essuubi eryo Kabaka, Abayudaaya kyebavudde bampawaabira. Kiki ekibalowoozesa nti tekiyinzika Katonda okuzuukiza abafu? Mazima nze nalowooza nga nzekka nti kiŋŋwanidde okukola ng'obubi ebigambo bingi mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. N'okukola nenkolanga bwe nti e Yerusaalemi. Nze neesibanga mu makomera abatukuvu baamu bangi, bwe naweebwa obuyinza okuva eri bakabona abakulu, era bwe battibwa nenzikiriza okubatta. Era bwe nababonerezanga emirundi mingi mu makuŋŋaaniro gonna, ne mbawalirizanga okuvvoola, ne mbasunguwaliranga nnyo ne mbayigganyanga okutuuka mu bibuga eby'ebweru. Awo bwe nali nga ŋŋenda e Damasiko nga nina obuyinza n'okulagirwa okwava eri bakabona abakulu mu muntu Kabaka, ne ndaba mu kkubo omusana ogwava mu ggulu ogusinga okwaka n'enjuba ne gumasamasa ne gunneetooloola n'abaali batambula nange. Ne tugwa ffenna wansi ne mpulira eddoboozi nga lyogera nange mu lulimi olw'Ebbulaniya nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? Kye kizibu ggwe okusamba mu kiwundu. Nze ne ŋŋamba nti, gwani Mukama wange? Mukama waffe n'aŋŋamba nti, nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Naye golokoka oyimirire ku bigere ebyo. Kyenvudde nkulabikira nkulonda obeere ng'omuweereza era omujulirwa w'ebyo muwondabidde era ow'ebyo mwe nnaakulabikiranga, nga nkuwonya mu bantu ne mu baamawanga, nze gye nkutuma okuzibula amaaso gaabwe, bakyuke okuva mu kizikiza badde eri omusana n'okuva mu buyinza bwa Setaani badde eri Katonda, balyoke baweebwe okuggyibwako ebibi n'obusika mu abo abaatukuzibwa olw'okukkiriza nze. Kale Kabaka Agulipa, saalema kugondera okuwolesebwa okuba mu ggulu, naye nasooka okubuulira ab'omu Damasiko ne mu Yerusaalemi, era n'ensi yonna ey'e Buyudaaya n'abamawanga okwenenya n'okukyukira Katonda, nga bakolanga ebikolwa ebisaanidde okwenenya. Abayudaaya kyebava bankwata mu yeekaalu ne bagezaako okunzita. Kale bwe nafuna okubeerwa okwava eri Katonda, okutuusa ku lunaku luno nyimiridde nga ntegeeza abato n'abakulu, nga soogera kigambo wabula bannabbi ne Musa bye baayogera nga bigenda okujja. Bwe kigwanira Kristo okubonyaabonyezebwa, era ye bw'alisooka mu kuzuukira kw'abafu okubuulira omusana abantu n'abamawanga. Bwe yawoza bw'atyo Fesuto n'agamba n'eddoboozi ddene nti, Olaluse, Pawulo, okusoma okwo okungi kukufudde omulalu. Naye Pawulo n'agamba nti, siraluse Fesuto omulungi ennyo, naye njogera ebigambo eby'amazima n'eby'obuntu bulamu. Kubanga Kabaka amanyi ebigambo bino, bwe njogerera mu maaso ge n'obugumu. Kubanga mmanyi ebigambo bino tebyekwese eri Kabaka n'ekimu, kubanga ekyo tekyakolebwa mu bubba. Okkiriza bannabbi, Kabaka Agulipa? Mmanyi ng'okkiriza. Agulipa n'agamba Pawulo nti, mu kaseera kano akatono olowooza okunfuula Omukristaayo? Pawulo n'addamu nti, nsaba Katonda mu kaseera akatono, oba mu kiseera kinene, si ggwe wekka era naye ne bonna abampulira leero okufuuka nga nze, okuggyako enjegere zino ezinsibiddwa. Awo Kabaka n'owessaza ne Berenike n'abaali batudde awamu nabo ne basituka ne bafuluma. Bwe baddayo eka ne boogera bokka na bokka nga bagamba nti, omuntu ono takoze ekisaanidde okumussa oba okumusibya. Agulipa n'agamba Fesuto nti, omuntu ono yanditeereddwa singa teyajulira Kayisaali.